lwaki gwe ne mwami Lutaya temweta tuwulira leero nti ate ovuddeyo zze mu South Band sivangayo eri omanye okusizinga fire n'ogamba kati muzeeyi kangende nange ntandika obulamu buki obwange kyenja okugamba mukulu Lutaya ye muntu gwe muyinza okutuulaawo naye okenze mukama yampa omukisa nti nali njogera nnyo naye nnyo paka leero nze muntu gwe nkubira essimu newaaba nga asanzeeko missed call naddamu n'agikuba lwaki nti mukama ndooza yatugattaganya kuva nga tetuneeraba bwekityo. So gwe wali daddy's favorite? I'm the daddy's favorite. You are still? Yes, togamba mbu gwe wali. I am the supporting wa mwami Lutaya n'okubeera mwami Lutaya's favorite kyekyakutwala ne kikuloopya Henry Mwanje ewuwe nti akoppa amaaso go ag'ekiraavulaavu. Ulira ate embuzi z'oleseza abaana abato. Ate baana bato ng'oli yayogedde ekyomuluma agenda n'omuloopa mbu akopya amaaso go gano agalaavu geetunuza. Kankubuzeemu eyo yagambye era azze kukola ki? Yali azze kukola ki? Yali azze kuyimba. Then n'omuloopa mbu amaaso go agakopya. Olwamala? Yavaayo yavaayo. Olw'amaaso? Simanyi naye nga Jovan oloopa otya munna amaaso. Bannaaye ansonyiwe. Katromani abantu abafaanagana omwana wange nga batunulanga eka naye wakuba waabira ndowooza. Naye nga lwaki oloopa omwana wannange? Ez'okuba n'obwongo obw'abaana abato batuuse n'okuwayiririza mu mawulire olwokuba banoonya obunnya. Mukama wa abaana ab'amannya babeere b'amaanyi. Naye nga Henry Mwanje yagambye n'okugamba okozesa ebiragala. Ebiragala tabikozesa. Bwe mwita bbimu watanywa. Naye nga mufa ki ne Henry Mwanje waliwo obuzibu bwonna. Teka naawe. Mwayagalako kwomu. Teka naawe. Nze nyinza okufa ne muganda wange. Nze siri Kaini, siri Abero. Siribeera. Mwanje mbadde sijja kwogera linnya lyo naye watadde ekintu ekiri mu kika kyo. It's what I can tell you. Watadde erinnya ebbi mu kika kyo. Oba okikola oba tokikola, watch out. Ekyo nkimugambye. Let him watch out. Ayimbe. Leka social media ereme musinza amaanyi. Bino mbu amaaso kati nakwata amaaso navaawo na omusajja